Halima Muwanguzi awangalira ku kyalo Rentulege mu ggombolola y'e Kagamba mu disitulikiti y'e Rakai ng'awangadde ne kyabadde ayita omwana okumala ebbanga lya myaka 9. Okusinziira ku Muwanguzi Halima yafuna olubuto mu mwaka gwa 2017 n'alindirira emyezi 9 azaale kyokka tekyasoboka era abasawo baamugamba nti adde ewaka bw'alifuna ebisaalizaala. Abasawo era bo bagamba nga kati ebisolo tebikuluma kati wonoonye eki tayewaka ebuto terunaba. Halima agamba yalabye kumpi giweze emyezi 9 kwe kusalawo okugenda mu ddwaliro lya gavumenti erya Rakai General Hospital bamulongoose era eno gye baakamutemedde nti bulijjo yeetisse ebizimba. Tuuka we nasaliddewo ne ngamba kangende bakole ki bannongooze. Nakalema Harriet nga maama wa Halima ategeezezza nti obufumbo bwa muwala we bwalema olw'obutazaala bw'atyo n'amutambuza buli wamu kyokka byonna byagaana. Okutuusa lwe twagamba nti nedda tunoonyeeyo ku ddagala erisobola okulutereeza ne luzaalibwa. Abakyala ne balimuweereza nga lingi nnyo n'anywa obudomola nga bamanyi nti oba oluusi waliwo endwadde z'akamuli ezigaana abakyala okuzaala. Era ne bisigala nga biganye. Dr. Andrew Echuma omukugu mu by'okuzaalisa mu ddwaliro lino agamba nti ono yawubisibwa nnyo abasawo b'ekinnansi kyokka bwe yagenze ewaabwe okumukebera bakizudde nti abadde na bizimba mu lubuto. Nabaana yabo badde tusobola teyawuneddemu yagendeddemu era operation gye bayita hysterectomy twajjemu n'abaana ye era nga yabizimba nga we mwagirabye awo. So ate operation etambula bulungi ate n'omulwadde mumulabye ali mu mbeera nnungi. Ono ayongeddeko nti ebizimba byabadde nabyo biweza kilo 7 bw'atyo n'asaba abantu okweyunira amalwaliro omuli abakugu bataasibwe ng'embeera tennasajjuka. Okulira ku n'abaana biyinza okulira wabweru n'abaana biyinza okulira mu nnyama y'omumakati omu n'abaana oba munda mu n'abaana naye kati ono yabadde ebizimba bino badde bikulidde buli wamu nga biri bwabwerwa n'abaana buli mu nnyama ya n'abaana. Mu buufu bwe bumu obw'ebyobulamu abantu bakubiriziddwa okukuuma amaaso gaabwe ng'ekyobugagga beegendereze nga bakozesa essimu ne kompyuta. Kubanga omwana abeera n'emyezi 3 awo atandise okutuula ne batandika omwana ne bamugulira taabu essimu ennene eyo natandika okulabirako katuuni kati n'amala emyaka egisigadde ng'ali ku ki ng'ali ku eyo taabu nga n'okulaba ebintu ebiri ewala tabiinaako interest kubanga katuuni ali wano. Dr. Sudaisi Masudi omusawo w'amaaso okuva mu Lapaire awabudde abantu okulya ebibala n'okwewala okumala obudde obungi ku ssimu ne kompyuta nga tebeewummuzaamu. Amaaso gali connected direct ku bwongo. Ekintu ky'okola ku maaso wano obeera nga kikoze ku bwongo. So amaaso ekisooka tegajjanjabibwa muntu yenna okujjako omusawo w'amaaso. Si nti buli musawo ajanjaba amaaso. Olumu tomanya nti olina n'ekizibu ku maaso. Kibula tukukubiriza okujja wano okwekebeza amaaso olaba waliwo ekizibu. Bwe tukyusa